banne obwegendereza kikulu obwegendereza mu buli kintu kyonna kyokola engeri gyoyogera ku ssimu engeri gyokwata smartphone yo engeri gyogitambuzaamu byopositinga abamu ebyo byabwe bapositinga bisobola okubattira obufumbo n'omuwala yajja ku kyaki ne tumwaniriza ne tutandika okusaba naye mukazi alina abaana babiri naye bwe twatambula olunaku lumu yampereza message nagamba Musumba obulamu bulungi koze bulungi maama kati olw'obutegendereza yayinayo omuntu yayina edduuka nga teritambula bulungi naye nga naye Katonda omanyi Katonda muzibu Katonda tebamugattika bwakulaba ng'oli muyaaya ajja kukuleka obonebone n'obuyaaye bwo kati yabeeranga mu kanisa afa okugulu kumu kuli mu kanisa okugulu kulala kuli mu byansi agenda ne mu masabu tebaali babiŋŋamba nga mbiwakana kuno nampereza message nga tagenderedde yampereza message egamba etya yaweereza message ng'egamba nti bambi nyamba muweereze eddogo lyange eryo eddagala lyange bwe yamala namugamba luli waŋŋamba ogenda ddireeta ne tewalireeta kati enamba yange aleka yayita yagisevinga aweereza omuntu mulokole amanyi aweereza jjajja naye kyewunyisa kyekino taata natunula nenga ne Mukama nga bagenda mugulu tuli batono kubanga abantu omuzannyo gulinga omuzannyo mu bulokole mwe bazannyira yayanirizanga n'abantu wali bwe yajja n'agamba Musumba nze ngenda kutandika nakwaniriza abantu naye yawulira yafiiringa simolo ne kanisa n'agivaamu ye kennyini yeebikkula obwegendereza kikulu njagala twogere ku bibala bino eby'omwoyo omutukuvu mukwano gwange neiba waffe waka balina ekikomera kinene balina emmotoka balina ssente naye ng'omwami we bw'oyingira mu maka gaabwe omukazi alagira omwami abaana wababisse lwaki tumaze okulya ebintu n'otabitegula naye ng'omusajja bwadde eno ebweru alaga obusajja obwannamaddala abagamba nobagamba abakazi tebabamanyiira naye nga bw'atuuka wali afukamira bufuanji mami ongamba nkuweeke mboboza n'obwomunda babuuza ababasajja boolaba nali mayi mukwano guba mungi teri bayinza bikola nga just akukwata n'akuteeka wano nga oli wakolamu bw'ati akulaba ng'oseeseetuka nga akuzzaamu teri basobola bikola nga laavu waliwo ababikola nga laavu kino kye nabagamba nti waliwo Katonda abantu be yakuleete like buli muntu Katonda yamuteekerawo olugoye olumutuuka. Export TV to the world. Abalabi baffe abalungi tubalamusizaako nnyo mwenna okusinziira ensonda ez'enjawulo gye musinziira okugoberera enteekateeka. Eno ye Export TV YouTube tugenda basaba mikwano gyaffe mu subscribing obutakoma. Naffe tugenda baweereza non-stop. Mwezi tuli mu gwa December abaganda baguyita ntenvu gwe gusembayo gwe gugalawo omwaka tugupirimpya gubaddemu okusoomooza kungi naye kyemmanyi Katonda ajja bitusuusa. Tuli ku Ubuntu Hotel eri Lugala Masanafu. Ngenda kusagwenda mukwano gwange bakubireko ku namba zaabwe ez'essimu wansi awo. Tugenda mu festival season abasama mwakomyewo mu Uganda mukola obubagabaga obw'okubakulisa ebyeyo okukola birthday parties z'abaana bammwe mukola bu surprise parties musobola okukozesa Ubuntu ng'akafo ak'okukuŋŋaaniramu. So mbakubireko balina ebisulo birungi nnyo. Besides that balina ebyokulya kuva ku kyankya paka gwe wookoma okulya. Manyiri abali ekyenkya ekyomisana balina ne puli lunch, after lunch puli supper ne after supper. So byonna weebiri wano eno balina massage ne sauna n'ebirala bingi mbakubireko. Mwabagala okutambuza essente El Shaddai Money Service International bana amakanda amakulu gali mu ggwanga lya South Africa batambuza ensimbi. Osobola n'obbakubirako ng'ayagala kubeebuuzaako ebintu bya ssente babikwataganya batya.
okutambuza ssente ku international market okikola otya mwabale South Africa bino ebya digital simanyi yebyo okutambuza akasente kateka mu bank wekwate aba El Shaddai mu Kampala mwe bali balina office mu kibuga wakati awo kumanya ebisingawo bakubire nze omwana soda nate tuline musumba Yesu yebaze kama yebaze we wow muli mutye tuli fine fine sigitegedde byaddala tuli fine soko ombulize kuba kulaba ku X suye mutaba nyabo ne baseba batulaba asubire ndi Katonda abakumye bulungi mwe bali kubeerayo mwe bali kutwagala nange mwe bali kuwagala musumba lero style jajjiddemu sigitegedde byaddala yadda sigitegedde mubiri munafu muko munafu ki nyakuba fine naye mubiri munafu naye tubaniriza bannaye tubeerewo fidodido ku lw'omukaaga luno lwennyini bituuse lwa mukaaga tugenda kuba tusabira eggwanga ate naawe jangu tukusabireko aba mubadde munoonya musumba eri wala saja biki so mujje ku lw'omukaaga saa 8 bisinga obungi tubikozeeko twebaza Mukama yadde wakyaliwo obuntuntu obutono naye tujja kubumaliriza eriyo naye akyasigazayo ka support konna munnange yimirira tulabe nga tumaliriza byonna olunaku lubeere lulungi olunaku lubeere lulungi sente nnyingi ezigenda okugenda ku gundi security ebiki byonna so tubasaba muyimirire naffe twongere okulaba nga omulimu gwa Mukama gugenda mu maaso olwogenda mu maaso abagenda okumba mujje ku Arise Church nyankulu okutaano osulaawo oba asobola okujja ku makya it's okay naye nga tugenda kumba tusimbulirawa tugenda simbulawo empererwe tujje nga tukumba tugenda kuba ne bandi security twagikozeeko twayogedde nabo batuwadde amabaluwa mangi batusindise wangi gende Naggulu gende Natete ya traffic gende Kawempe wandege ya CPS tutambudde police natambula nembikowa nenfuna omulala natambula nenabikowa netufuna omulala natambula ati yabimalirize jjo ati twasasula ku police netusasula URA kintu kino kinene ekyo mpozi URA ya misolo yangu musolo antuli registered ekanisa registered nali manye ekintu ekijibwako omusolo kiba kiteekeddwa for income generating income era twasasudde URA era bw'ogenda ku police Naggulu olwo office nga yaba URA anowo omusolo bakuwa nozitwala mu banka bakuwa olupapula nozitwala mu banka ne bakuwa nobatwalira fomu eyo gye bakuwadde okuva mu banka so bitwabimaze twebaza Mukama yankubadde security personnel era beetaagayo obimanyi so awo betugenda okudiringa nabo at least ku Lwokuna lwenga tubawa emitwalo giringanga 4 kubanga bo bagenda tutambuza mukaaga buli division n'abasirikale baayo kati bano batutambuza ne batutuusa Kawempe bagenda tujjayo emperero batutuse nga side zekanyanya ne wandege ejje kwateko so bwetu tugenda okutambula paka mu kibuga bandi twagisasuddeko ekitundu nabo bagenda kubeerawo tugenda kukumba tugenda kutambula tugenda kusaba mutambula musaba olene bwana akola atya tugenda kuwangula nze genda kufa mission yange egenda kuggwa wegwera nga nteekayo sigenda kufa nga simaze mission nimulayi kyakola kati taddeka mbeera naye tuli bawanguzi in fact tuli ba bulijjo era naye nkimugamba buli lunaku tuli ba bulijjo so tugenda kuwangula era asobola okuyimirira tuyimirire olunaku lubeere lulungi osogamba musumanze ebyokunywa
amazzi gonna nga sasudde ag'abantu gulukosi musobola okusaba akamwa ne kagira ogenda okusika akamwa nga empewo okukyuma kisaawa kalu so tugenda kubeera ne mwami soda bagenda kubeerawo so ga mwami soda kambawe ka transport akanaabatambuza emmotoka ebakime so kama nabawo omukisa enamba eri 0708 394501 twali twagala tuteekeko ne ku TV program eno nga bukedde nenga sente teziriiwo naye tukasa gwe mulundi ogusooka ate mukama akirimu atukikole mwade mwaga kibere ne ku TV zine zawaggulu bamanye Katonda omulamu bantu bategere Katonda labo lyalo alabira bamuweereza buweereza Jessica Link nga tanaba kutuuka ku Export TV n'alaba n'awulira nga Katonda alina byayogedde naye nina omwami akuba ebipande datukubiranga ebipande musiraamu ne bwe natuuse mulaba omusajja antya ne mugamba lwaki ontya nagamba nakulabye ku TV eno ya Expo ne mugamba wandabye nkola ki ng'oddamu ebibuuzo bana ebintu byammwe bitiisa ebintu bitiisa ekiro kata neme kusula mu nnyumba yakulabo ddamu bibuuzo ebintu nga bitiisa naye ngenda kugobereranga era bafunyeyo abalala abagoberezi obugalo obw'amaanyi gwe wenna atwegattako naawe atambuza linki n'ogiwa omuntu oyo okulaba Expo okola kyamaanyi ye crusade yaffe enansana weeri 13 14 15 era abantu b'enansana tujja mwami soda tuli nabo tugenda kubeerawo awo mu linnya ly'Yesu ennaku 3 tugenda kubeerayo kama jabbawo omukisa tugenda kutandikanga ne conference ku makya then later akawungeezi tubeere ne crusade yaffe ebipande binatera okufuluma kama jabbawo omukisa nga mutujoyininga 31st tujja beerayo nakasajja kama mulungi ate enteekateeka ya Christmas aso supportinga ku lw'emmere tulyeko n'abantu abatajja kusobola kweriisa oyo omuntu amala omwaka nga talidde yadde kanyama naye bw'omusanyusa n'omugulirayo kanyama kizibu ki twali twagala tuvuleyo ente at least emu tugigule bagitusalire tusale oba kiro basobola okubeera bangi abafunako ku mukisa ogw'okulya kanyama tugule tumubuterako kiro z'omuceere ezo ne kiro y'ennyama n'ennyaanya byangu babiyiribanga n'omugaati antu balwawo okulya ne kagaati kati emigaati gyantaba naye waliwo alwawa ng'aguyoya bwagulaba yeegomba n'okwegomba naye nange era waliwo akaseera we nali neegomba okugulya nga siraba so tuyimirire twasalawo okukolera Katonda era tugenda mumukolera paka lwe tunaava mu nsi eno teri kuzikiza omwezi guno gubadde gwa kusoomooza nze ng'omuntu gunsoomoozezza gwe mwezi gwennyini omukadde gwe yagambye naafa kati ate ngenza okutuukako nga naawe amaanyi matono nengamba ate ogwabadde otugendako ng'ensi etunula nno n'ekikonge era wenamaliriza emirimu ekikonge nga kigamba jangu Katonda omulamu bino byabwerere bitono waawo bwataaka obutonotono bw'oyogera obutonotono nga ffe tukulaba embeera gy'oli mu musungu amaanyi gaba gatuwedde dda tuba tulabanga amaanyi nja kubeera fine just nafunamu kaataaka awo naye siina gyendaga wendi paka nga mmaliriza omulimu wendi teri kufa teri byakufa kuweereza mala kumala mulimu nali mugamba Mukama nyangu yaako nepulya eddoboozi gali ngamba waakubyeko na kivubo bwataddeyo olukuŋŋaana enambole waategeseyo olukuŋŋaana era Mukama alukwagaza tugenda zitegeka revive ezze
abagala oba sitaani agala batayagala revival ye yazze teri agenda balemesa esebo ale tejjazibibwa kkubo ova gundi yaffe naddera ku piki ambuuza mukama gundi omutwe gwa 31st ku kyaki utugera okuba ebipande tuteekeko nawulidde eddoboozi nga liŋŋamba later glory kisoso kivuuna mu Luganda later ekyoluvannyuma glory si ekitiibwa ekitiibwa ekyoluvannyuma kitegeeza ekitiibwa tugenda kwogera ku kitiibwa ekyoluvannyuma ku 31st abanga babasuubiza ennyonyi ekitiibwa kya Katonda ekyoluvannyuma kigenda kuwa ennyonyi kijja kuwa connections kijja kukola byonna tukkiriza Katonda twasasuddeko ssebo ku fireworks nasasulako okwo fireworks si byansi musumbu si wansi omanyi abalokole bw'ajja ku kisaawe ne muyingira omwaka ate wali kibwatuse ate sitakwata kidomola ogwo mwaka guba tegutambudde era obalaba tubeera kati twasula ku kyaki ku 31st area twasulako ku kyaki naye nakulabira twagula buno fireworks obutono n'obutono kagenda mubanga nga kaliganga kaboolo ne katuka mubanga kabolingo nga kagenda kaaka ne katuka mubanga ne kabwatuka naye nga katono ne tekavaamu ddoboozi ne kaba kambuka kabanga wakutta akaveera nga kaaka nnyo nga katonya saawundi gye kakola bwe kati we kagenda naye twebaza Mukama ku luno kubanga tuli banene tulina okufuna ku bintu ebinene tulina okufuna ku bintu olabaako abantu bava mu kusaba ne badda mu kusaba nakwata essimu mbaga bane tusabe nga ali kantu kati ate bw'otabireeta bw'onaaleeta ekinene tunaasaba okusaba tujja bibaza nga bigenda mu bbanga fireworks nzaamulina tuyakuba busolevi nga bwambuka mu bbanga n'ekigendera ky'olwo olunaku kirabike nga tekikola ki tekitambula musumba ntitwadde kubako obw'eggulu olunaku olwaleero abantu oyongere obbasomesa ku nteekateeka tulabe ekigenda mu maaso obaka bwaki obw'eggulu enyawe ne basebo walokoka nawe atanalokoka lokoka negwe yalokoka walokoka genda mu ggulu olebe kubaawo kintu kyonna kikujja ku mulamwa ngenda kwogera ku kye bayita okwegendereza abantu ennaku zino njagala muddemu mu developinge ekibala kino ekyokwegendereza kikulu ndaba abasajja bangi n'abakazi bangi tebafaayo obulamu bwabwe babuvuga nga bwe baagala okwegendereza tekuli mu bo olaba nadde nina gwe nyumya naye muwala ne mugamba amusumba ebintu bino ebya sex lunaku nadde njogera naye gusooka nagamba tegwi omubiri gwa ku nsi kuno omubiri gukoma wano kasitoma nga soonoonye mwoyo mba negase mwoyo just kusanyusaamuko ku mubiri katono ne mugamba maama okwegatta kuli spiritual tebikomaawo oyinza okubirabanga ebyokusaaga ebyokuzanya naye tebikomaawo era bwemwegatta n'omwoyo gwo guba gufunye kye bayita interaction n'omwoyo gw'oli gwegase naye kyova olaba musheyalinga bwebuba bwenzi ng'ono abadde mwenzi musheyalinga olaba taata oyambala olugoye ng'olugoye lw'oyambadde lw'omu muvubuka ng'alina oluwumu ne lukwata n'ogenda n'obulwadde obwo just lugoye naye ate oli akuteereddemu ddala omubiri gwe naawe n'omuteerawo omubiri gwe bigenda kukoma bitya bigenda kubeera bitya so bannaye obwegendereza kikulu obwegendereza mu buli kintu kyonna kyokola engeri gy'oyogera ku ssimu engeri gy'okwata smartphone yo engeri gy'ogitambuzaamu by'opositinga
abamu ebibya bwe postinga bisobola okubattira obufumbo n'omuwala yajja ku kyaki ne tumwaniriza ne tutandika okusaba ne mukazi alina abaana babiri naye bwe twatambula olunaku lumu yampeereza message nagamba Musumba obulamu bulungi koze bulungi maama kati olw'obuteegendereza yayinayo omuntu yayina edduuka nga teritambula bulungi naye nga naye Katonda omanyi Katonda muzibu Katonda tebamugattika bwakulaba ng'oli muyaaya ajja kukuleka obonebone n'obuyaye bwo kati yabeeranga mu kanisa afa okugulu kumu kuli mu kanisa okugulu okulala kuli mu byansi agenda ne mu masabu tebaali babiŋŋamba nga mbiwakana kuno nampeereza message nga tagenderedde yampeereza message egamba etya yaweereza message ng'egamba nti bambi nyamba muweereze eddogo lyange eryo eddagala lyange bwe yamala namugamba luli waŋŋamba ogenda ddireeta ne tewalireeta kati ennamba yange aleka yayita yagiseevinga aweereza omuntu mulokole amanyi aweereza jjajja naye kyewunyisa kyekino taata katunula nenga ne Mukama nga bagenda mugulu tuli batono kubanga abantu omuzannyo gulinga omuzannyo mu bulokole mwe bazannyira yayanirizanga n'abantu wali bwe yajja n'agamba Musumba nze ngenda kutandika nakwaniriza abantu naye yawulira yafiiringa simolo ne kanisa n'agivaamu ye kennyini yeebikkula obwegendereza kikulu njagala twogere ku bibala bino eby'omwoyo omutukuvu kubanga bye bigenda n'otuyisaawo banyabo ne basebo okuyingira eggulu mbeegayiridde beera mwegendereza olaba bano abavuga booda abaana apaala bupaazi katuba piki gye nzigiddeko omuvubuka tutuuse awo bayitawo wawano ngewali downtown wano mu kibuga bayita okirirawe wakiseka biki ebyo abadde akuba pibi ng'asaba bwa boda munne amuwe awete waboda namugamba owayirindako naffe tugenda ate tebekata beetomere nga ono omuvubuka ono adde avuga piki kwembadde kyokka nabadde namuwadde edda sente badde ngenda giviirako awo asambye piki yooli era kata tugwe obwegendereza kikulu ekirala obugumiikiriza mukazi gwe tonnafuna sente naye topakuka atukumye ebbanga ddene Musumba ogumiikirizaako nga Kristo akugumiikiriza nga Kristo atugumiikiriza taata singa Katonda addamu n'aleeta obusungu buli bwe yayina the other time oze ensi yandibadde etya kagwira oli singa toliwo singa siriiwo so obufumba abakazi bangi abakyala bangi abalina abaana abatali baabwe kyova laba bya DNA byakyaka nnyo emabegakaawo wabiwulira nga buli muntu agamba omwana ono nga tanfaanana afaanana neiba afaanana oli atema ennyama naye ngaomukazi buli kimu abadde akimuwa ate n'abasajja ekireetera omukazi ono okugenda n'ayenda embabbali oba okuleeta eddogo mu nnyumba aba ayagala kunyweza bufumba alaba taata abaana atagala kati ne balyoka bakunywesa ebiyenje ne bagira pupu w'abaana ne bamugatta mbinyeebwa gwe tomanyi nze waliwo gwe nawulira agamba okuba kuloga kwagala nakunjagala kikulinaako taabu naye nga golooza agenda kukuloga ati kunyweza abo abasamize bakyafu taata omusamize ayinza omugamba funa ensowera nkuŋŋanyiza ensowera 5 Mukama zitte ozikazi kati gwe buli lwagira muteeremu omukyala yaŋŋamba Musumba nze nali ku level yali ku level nga nkwata akapale kange ak'omunda nga nkambadde ebbanga liweze kasikooza n'ak'omusajja n'embitabuka nembooza amazzi ago kasupu ako kenkamufumbira bweka bakatunda muyiramu kettondo buli wagenda abeere nga alowooza bino ebintu byange
buli gyagenda teri kintu kyamulala kyajja kulaba kyange kyokka. Kakati gy'okoma okulogebwa owunga kubanga ono oli gw'ofunye omulala ajja kusikaza wuwe noono kati ogenda kulya pupu ogenda kulya ebikyafu bagenda kukusimira n'ettaka lya ttooyi balikuliisa koloza balimbufu abasajja abayisiraamu awo bamanyi bingi anti bebasaba babeera bamanyi nti eno jozze oli muddo wa Allah ono gw'ofumbiddwa enkola ye bwetyo bweri oba olina okugumira kozi gwe wasalawo naye anti nabo kino kya buntu taata ate noono ne hajati naye aba amanyi hajati amanyi ddiini naye obujja tebubulawo lwaki eri omalayo ennaku 7 ze wange n'omalayo 3 ajja kusikaze kubadde kuluŋŋamya kwa Mungu ate kyobola abantu beerogera ddala ssebo omusajja kanti kankubulyeko nakunyumiza ku omukyala mulungi nnyo yali mukwano gwange naye nali nakamufuna nga ngenze emukono eyo mukwano gwange mulungi akabina kakoma erips zigweri mulungi mwana wa Mukama mulungi ajja enkomeza siwaana totera sitera yolaba ngamba mukazi mulungi kituufu ebamba neetaaga mulabeko ajja mulaba nange ndudde omulaba omukyalo oli yannyumiza story nangamba nti amaka gange bwe gayingiramu omukazi omulala nange neerwanako yadde nali mulokole nembuzabuza ku bantu bajjajja bali luddawo abayinza otuyamba nga tebalabika ebyo byonna obikola nga Katonda alaba byonna obikola kafanku nali omukola nga Katonda atunula ati nangamba Musumba nentambula mukwano gwange neiba waffe waka bayina ekikomera kinene bayina emmotoka bayina ssente naye ng'omwami we bw'oyingira mu maka gaabwe omukazi alagira omwami abaana wababisse lwaki tumaze okulya ebintu n'otabitegula naye ng'omusajja bwadde eno ebweru alaga obusajja obwannamaddala abagamba nobagamba abakazi tebabamanyiira naye nga bw'atuuka wali afukamira wanji mami ongamba nkuweeke mbubuuza n'obwomunda babuuza abo abasajja boolaba nali manyi mukwano guba mungi teri bayinza bikola nga just akukwata n'akuteeka wano nga buli wakolamu bw'ati bakulaba ng'oseeseetuka nga akuzzaamu teri basobola bikola nga laavu waliwo ababikola nga laavu kino kye nabagamba nti waliwo Katonda abantu be yakuleete like buli muntu Katonda yamuteekerawo olugoye olumutuuka kati olwo olugoye abamu abafuna ebizibu ebimu engoye tezibatuuka kati yambala engatto nga tezikutuuka ogenda kubeera mu mirembe tugenda ku maachi nga bane bwe tuba tugenda ku maachi okutambula kwe tugenda otambula yambala engatto zino eza sports yes toyambala musonso ogenda okulaba akakondo k'omukazi kabuukako teweeyazika teweeyazika k'ekkooti maani mukasana mpogana ne bampereza akapapula bamukasana ekkooti esiiwuuka ini kooti agambye ekkooti esiiwuuka so much osobola n'okuba nga oli mu dansi tobuukabuuka ogenda okulaba ku mukolo tosobola kubeera tosobola kusettolinga nga nannyini lugoye kwali ku mukolo buli lwakyusa amaazi agamba omukazi agamba yaya oyawuza nze nnyini yo saawuza okasuka okugulu musiitwa amaanyi buli lwotwala ekintu nga tekikutuuka byebizibu byogwamu so kyova buli omu mugamba omukyala yenna gw'oyagala Mukama yeye wakwadde waliwo kavidiyo akatambula akampereza nako omusumba ali katuti agamba abawala mudde wano nammwe abalezi mudde eno sinno sirumu omukulu oyo era ekkanisa y'abaana ab'obwana abanoonya bangi bagyeyunira nze mutera omulaba nnyo ku TikTok ng'agaba muvaayo n'agamba nti kati soda wuuno nabweteme mutunule mwani atutte soda era nze manya akikola mu bulungi nti mwenna mwefunye mu kkanisa nga muli balokole ogenda kuwulira ebisombufu
Buna mbadde manyi babeera ku musingi gwa ddiini nti era mmala okwegatta bababuulirira si musingi ogwa Katonda. Katonda yakuwa olaba obuuza bwolaba obeera mu kkanisa olaba omuwala gw'oyagadde n'obuuza mukama ono yeye kitegedde si kutwala butwazi olw'okuba akabina kivula ababanyiga mutabani wange yafuna omuwala nga mulungi nga akabina kakomeri bulungi nga bwonkiwulira mukazi musawo naye omukazi obukodyo bwonna bwe yakozesanga ku busawo yabuteeka ku musajja ngamba nadduka omukazi yali ajja kunzitira mu nnyumba maaso tuvulaba amagezi ag'omwoyo tugaagala era ngamba abantu nti amagezi ag'omwoyo gana tugeetaaga nti amaaso gaffe ne tutalabisa mubiri ne tulabisa omwoyo kyatugamba omwoyo kikyayogera omwoyo kikyategeeza alwawo obeera ng'oyagala buwuulu bakujjerega soda oludde ku lujja gwe mubuuze gwe buli gwolaba otunulawo kama yooli Katonda akuyitidde ekintu ekikwatagana ekyo kyekiba ekikyera kyokka kuba Katonda tugamba ensi yonna n'ebigirimu byammwe kati Katonda ku baana ab'obuwala bonna abeera mu nsi muno n'akulondera n'ogamba Mukama akuwa damage obagamba ne omwoyo oba singa obadde gwe nga gwe gwaliekitereko ekyo la hawula ne sitandi ayogera buli muntu alina fiitingi ye ebyaddala kubanza omwana ngamba kyamanyi ku balokole bafunira abasajja n'abakazi nagamba n'ekirala mu balokole mubeeramu ali marriages ne marriages ziteesobola babagamba tugenda kusondereza omukye wasa ne muwasa bwe kiba kyetaagisa kukola bufumbo butukuvu ekyo kubanga ekitanda omuntu yenna yenna ng'oli eyo mukyalawo tagendangako waabwe n'okubanga bakumanyi naye nga tewasasulayooko kintu ng'eggulu teribamanyi eryo obufumbo bufu muli mu kuzontowala nina sooka baako kimpaanyi ate tuba twakkaanya kubanga nti taata yakuza omwana ne maama we kinange bankuza ewange taata yankuza ne maama yange anti bayibuli etugamba abasajja ffe abalaba era olaba omukazi nga yalabye wabaawo ekikyamu Katonda tayinza mulaga nga gwe oliwe ba nzira omukazi tasobola kuŋŋamba nsumba nakulabye nga ggwe wange oŋŋamba ki Katonda alina kulaga nze agenda okubeyalinga ekintu ekyo kizze teri bubaka buyite wa mukazi mwezi ensonga omukazi asobola okuloota naye tulina kuŋŋamba ni gw'obigamba gwe nga gwe omuntu oba nekubala bwe kirina obeera bonna sindika omwoyo omutukuvu aŋŋambe tuba abamu babavuma era gwe nga gwanga Mukama ŋŋamba mbumpase gwe abasajja nga kiba kizibu okugaanawo fanga ezo okugaanawo anti nga si mulokole omuntu asobola okubeera mu kyaki nga mwana mulenzi naye nga abakwaya yonna yagiyitamu akola kimu ngenda kuwasa naye jangu nkeeka omusujja gunnuma n'amuyitamu n'alaba nga munnyo n'agenda ku mulala n'alaba nga ddaaloozi tondetera bizibu n'agenda ku mulala n'alaba nga mberenge malayo lisiti kwayeberamu abantu nga 10 kyokka busoma otandisiza bibaganye ani aganye waliwo obubaka obwasesomaba bwavudde ne bagamba bati ne bagamba mundekere okuzanyisa ng'oba oleese obubaka nga bwaggulu nensekera mu bubaka lwaki onzanyisa nze obubaka nagalina okubira nga musumba kyobanga obubaka bwatuukako ddeeyo ewo n'otabundeetera nyinza okuba nga nkola kibi naye ekikulu taata tubala ebibala bino eby'omwoyo mu kiseera kino kye tulimu tugenda kuyingira eggulu bw'alina ebibala eby'omwoyo ogenda kuyingira eggulu nze nkubuulira kuba tojja kuyonoona nga bwe wandibadde oyonoona nga tobirina n'omwoyo mutukuvu agenda kukuyambako okukuluŋŋamya nti awo togenda nkugambye tuli mu kutegeka nandibadde nteekako ekigambo ku kipande kinene nti
2025 a year of prosperity. Omwaka ogw'obuwanguzi 2025. Yes. Kinandibadde nteekako naye kati agambye later glory. Kitegeeza buli agenda okujja ku lunaku olwo agenda kwevulungira mu later glory, mu kitiibwa eky'ebiro eby'oluvannyuma, kubanga mwe tuli. Nze message zonna Mukama zampa ziri ku biro bino bye tulimu. Biki ebijja mu biro bino? Tugenda kusabira eggwanga olw'ebyo ebiririmu n'ebyo ebigenda okujja. Export TV to the world.